TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Natandika okweya mu senior 1. Nga school fees zikalubiriza. Nga school fees nkalubiriza. Ngenda ne nfunayo obugoye wano mu wino. Entambuza bwenta bena sulanga fees wange mpaka form 5. Then form 6. Are you serious? Definitely. Yeah, I'm telling you facts. Nagenda kusomero nga musomero natandika somera mu binigina. Nga anti buno bugatto bw'ekikazi bwe nyambala. Just imagine ndi musajja ndi muvubuka mulenzi naye nga nyambala nga toza kikazi zenkubako eddagala nengenda kusomera. Otandika otyo oyingiramu ebyo bintu by'ababbi. Oli mubbi. Era otandika otya okunyakula okubeera mukama w'ababbi. Bo baali baleetanga obusimu. Olina Janet TV. Enkeera ejje yakuleetedde TV flat screen. Ate nakomaona akagaali nogamba kati muline nebuuza nengamba aba nyoyagala kungamba esebo ababbi bana abakuyita mukama waabo bakutegeera bakuguza bintu bwekiri walito bimanyi nti biba bibbe nekyo nakigwamu luvannyuma kati nengamba kankole akabiina akatugatta kati kwe kusalawo naye nga sobola kikola bwomu nengamba kansoke ngendeko mu church ngendako mu churches naye nga church no banjulira ababbi twagenda mu church ezimu ezekatonna erina jana nkumbi wonna church makindi ez'abakongo nga nazigenda mu lwanso ngendayo nanjogera ne bishop oba father oba omukulu yena ku church oba pastor senior pastor nanjogera naye nagamba avuka balete kati ekyabayagala mvubuka kujja confessinga wali mu bantu mu congregation ndi mubbi pastor yanyambi no not that ntimbadde mubbi naye negasse ku church bikindekeddawo okubba biki abasinga ba pastor bebaagala iyo bakibala kufunirako ki following bantu mu church na bantu kweyongera nti olaba church eri naye nga mu background talina kyakuyambi kigenda kujja muwano ono mu buku yes talina kyakuyambi olutuukayo omala okwogera abaana ne bava ne bagamba babadde babbi biki ne babawa emmere ne bagamba mugende mu butuufu ndabira ddala nga ekintu kikola ki buli kyengezaako kola bikola ki bigwa bugwi wansi kati rumu in fact twava ku church nengenda ku parliament it's a bit funny naye nga fact nagenda ku parliament njala kulaba omubaka weeyo eyiganga mubaka wange kati nengendayo ntuuse ku parliament njala kuyingira bambuuza what brings you here nebagamba njala kulaba ki mubaka wange nebambuuza mubaka wo ani konze honorable Abdul Katuntu muina appointment konze tetulina appointment naye waliwo ensonga ezimu ze njala kukola ki okumuyitiramu nagamba tekisoboka Oba basoka kusaba ne wana ID nga before tonaba kuyingira. Chebi kwogerako. Kyenali ntambula nakyo yali ID ya somero. Nenga sina na ID leo ne bagamba tekigenda kusoboka ajja kumala tugamba nti olina appointment naye. Nagaza ka emirundi mingi ebisere bisinga netega kawo nga njala kulaba oba omuntu yenna so mubaka yenna. Asobola okulaba. Kuba ekintu kyana akubuze kyekigenda ma. Ekintu kyenaliko kyali huge. Nenga nzo omusobola nenga nesente sina. Sina zisobola kukola kikunyama. Then nenvayeyo kati nganjagala ngezese manyi bagamba ogezesaako tomanya mazima nengenda ku state house ntuuka entebe security yo kesoka ne kumala moki ate nga kyozokola sokola kubya akameme ekitengo uli ekitengo kati nentuuka saatuuka na ku gate eri basiikale bambuza omusikale omunangamba yangamba muvubuka kiki nemugamba nze kulaba mukulembeze kati nansekera nange nseka ne yali wateze nangamba nze kulaba president nangamba oze kulaba president naganda banna yambuza lwaki oloote emisana agenda okulaba kikulu naye ngero omuze omwana atadde obugato kubo ali mu kuyimba bugato naye nga mindset ye eri ku simu mu jam wanenga tabala za mitwalo 5 zomuwadde ayimba mu afunyeko mutwalo kati jama okwentebe road wakwatanga jama oba wakwata bana abagula amadisa nagenda nakola ki najisikayo najisika
Then bana ab'obunyeebwa waliwo yansaba ebinyeebwa era namuwa emitwalo 2 ne tusiika obunyeebwa yangamba alina sacula yaakyo naye omuntu tomumma kugezesa ne tukigezesa naye nga era okusooka akolawo naye nga obunyeebwa aleeta ku nyeebwa ku mmotoka olowooza kuguza binyeebwa kumba ayagala kubba ki simu before nani mpuliddeko brand weight naye nga engeri emutuukirira ye taliiwo tomanyi wakumusanga tokola ki kati ku after 5 yali program nga abavuka tujagala nnyo after 5 dagala sirwanga katsi kati ndaba program gye baliko sawa 11 katsi agende wa brand weight era bali live nga ndimukula tuli live munyonyo tugenda brand weight biki ne batuko wa brand nga nali ndimukula bagoni program yaabwe after 5 na abasajja nga tanaba kwogera kintu kyonna ndaba kuli youth awakening the youth from poverty nga gwe mulamwa kati ngendo okukiraba nenga ekyasinga okuntwala wa brand kyeyasooka okola action gye okulaba cuts kwakwata bali bayogerako kimu 2 nagamba naye brand center za david nagamba gwe tomanyi kye bayita podium nakwata muno nakwata mu bando milioni eza milioni 5 nazimuchwanga nengamba naye nga kyaba kati obwongo ne buli reflecting nengamba wai ngezezako kyaki ngezezako emizigiti ngeza ku parliament uyo ku state house nengamba buli kimu kigali nengamba kangezeseeko ono muniga naye nga bana abayaye kangezeseeko brand weight naye nga bana abayaye rodde gye bali apa yabeera ona akabira njagala kinegala kati kwe ogenda waki namalo mwezi mulamba nga bulina kungenda wa brand nenga simulaba ne wabeerawo nga akuyitako bisita kumanya ogenda kukola otya kakati Brian yakuteeka mu ekirowoozo kati nange oyina okweyita omubbi bakukiririzeemu yes okujja following eri for a good cause ke katambi kali webale nnyo kati mukusooka nagamba abantu banakiraba batya abadde bandaba nga ninako kyenkola naye nga omulamwa gwange gwa kibiina kyange kiri okitegedde ekibiina akabina kange kali akatono National Youth Alliance bakenjala okujjayo ate omusajja olaba bayinze proposal yange kati kino ekitole nnyo kyokweyita omubbi for a good cause nalabira ddala nga fine konze kiyinza okunkosa personally kitanishinga image yange gye mbadde nayo before naye ku lw'abannange kiba kikola ki kiba kibayamba okubajjamu kiri ekyobubbi okubajja mu mbeera embi wekyamazima twali bubi kati wanavaayo nenkola akatambi nga ndi mubbi kati nagenda okulaba abaana batandise okujja kwe bati kyakola yes nga n'ababbi baga ono kayogedde naffe tugende weba nayindiawo abekawempe bakasolo group abamu ne batandika n'okuleeta ki okuleeta piki ze babba ne baziwa omusajja abamu abanywi b'enjaga ne bajja kati nga kitandise obeera kiriya nti waayi wenvaayo n'enjogera poliisi tegenda kunkwata okitegedde bulungi nti omusajja agenda kumpaayo baka capital ntandika obulamu bino mbiveemu kitegera bulungi so kati abamu ne batuka ekiseera nga beetama naye nga tolina ngeri yakukivaamu omaze okugamba eggwanga nga bwoli omubbi oli exposed yes oli exposed eri eggwanga naye nga tosobola kukola ki tosobola kudda mu public mu society gy'obaddemu baba bamanyi omubbi wuuyo in fact abaana abamu bakyali mu kwekweka era nze mbeera abankubira amasimu bankubira abayagala kukola naye nga kiri kyeyakola eri eggwanga lya kikyamunoonya nti weba ekintu tekyagguka kati okusoma kwaddamu kakati byonna biri byabanyumiriza haso zonna ziruma zimenya zizza emabega ebiseera ebisinga abantu abamu mujajinga ugamba naye owulidde so eri oyo atajajinga awuliriza aba njala kubbi ogenda kukola otya osobola otya okusoma nga ate bw'okola nnyonnyola muntegeere ekintu ekyo omuntu ayinza kikola ati anti kati ekyokusoma kyo mpulira nkyagalira ddala era njala kuddayo kusoma naye ate n'okukola nako nkola ki nkwagala kati nze nomba nga nfunye support esoma obusomi nsobola okugamba nti kaneeweeyo emyaka gyange giijo mala osoma
then nziremu nkole ki nkole batukanga bintu bya kututta biki naye bamanyi nti emitima gyakola ki emitima gyakaluba otuuka ekiseera ng'ensi naawe olaba nga tewali kikyakukanga tewali buli mbeera esinga ogiyiseemu